Okay, amawulire agakagwawo era gatulina essaawa zino okwekalakaasa ku binuseewo munda mu kibiina ekya NRM obunkenke bweyongedde. Waliwo safe houses empya ezizuuliddwa endulundu n'endulundu y'abantu eri omwo abaatulugunyiziddwa okumala emyaka egisukka mu 10. Wuliriza ampuliriza, emyaka egisukka mu 10 abaafiira omwo, emirambo abaalemalira omwo. Safe houses zino ampuliriza ziri mu ggwanga Uganda era nga bino byatandikira ddala amabega eyo nga bw'ogenda okulira akatambi ogenda kukwata ku mutwe ogenda kutya ebigambo bitiisa. Kakati nno nga tulekedde akalulu 2026 era ng'okusinziira ku mawulire gatandise okulaga nti abamu ku ba NUP abawambiddwa na guno gwaka tebamanyikiddwako mawulire. Wuliriza, abamu ku ba NUP abaayolebwa ekirindi mu bitundu eby'embalala abamu babuze, bangi bazuuliddwa ku poliisi ez'enjawulo, abalala batwaliddwa mu makooti. Kakati kigambibwa nti abamu babuziddwawo. Jjukira nga tutandika nkutegeezezza safe houses empya ampuliriza nga bw'ogenda okulira ebigambo ebyesittaza ebitiisa olunaku olwaleero. Waliwo okutya obunkenke bweyongedde munda mu magye ag'eggwanga Uganda, munda mu kibiina ekya UPDF ampuliriza. Bano nga waliwo akasattiro era nga meeting ez'ekiro ziyitingana buli lunaku olukya. Wabula nga bano tebali bokka, beegasse wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Kaakati nno basala entotto butya protest vote bwe bagenda okubeera nga bagirwanyisa. Bwina afulumye, bwina atiisa. Nkugambye nti bino birimu amagye era ng'omumyuka w'omwogezi w'amagye ampuliriza ono akiri mu bulungi nnyo owa ggwanga Uganda. Kaakati nno birimu nanga bigenda mu maaso. Bobi Wine akawangamudde. Waliwo obukodyo obupya ensi bw'etandise okutegeera Mwami Kyagulanyi ng'amaze okuleega gavumenti eya Mwami Museveni. Obunkenke bweyongedde n'okweraliikirira munda mu kibiina ekya NRM okusinziira ku bigenda mu maaso. Bano baali balowooza nti Mwami Kyagulanyi okumuwambako abantu be agenda kubeera ng'akuba amaviivi. Kaakati nno waliwo obubadi obupya ennyo. Ono kirabika ng'asumululako busumuluzi atandika butandisi. Ogenda biwulira, ogenda biraba saawa eno yennyini. Olutalo essaawa yonna munda mu ggwanga erya Uganda lubalukawo. Olutalo olw'emmundu, olutalo si lwa bigambo wabula okubagana, okuttiŋŋana essaawa yonna bitandika. Bino byonna bidiridde Mwami Museveni okuva n'ategeeza nti ebitundu ebimu eby'ensi ey'e Kenya byali birina byakubeera bya Uganda era ono alumiriza nti ebitundu ebyo bya Uganda ng'ebitundu bino birimu n'emyalo. Ono ategeezezza nti ebitundu ebyo bya Uganda era n'akakasa mu bigambo bye nti waliwo olutalo essaawa yonna olugenda okubalukawo wakati wa Uganda n'eggwanga ery'e Kenya. Mujjukira gye buvuddeko omuduumizi w'amagye Gen. Muhoozi Kainerugaba yavaawo n'ategeeza ensi nti mu ssaawa busaawa nsobola okuba eggwanga ery'e Kenya ne ndituuka mu kibuga Nairobi mu bwangu bwangu. Era ensi yeebuuza ebigambo bino omunnamagye ono lwaki abyogedde. Kaakati muzeeyi we akkaatiriza n'agamba nti essaawa yonna olutalo lutandika. Mugule emmere mugiteeketeke nga bukyali kubanga essaawa yonna ebintu bibalukawo. Wuliriza ampuliriza, ebyokwekalakaasa eby'abasibe ba Nuupu byongedde okulanda. Abasibe ba Nuupu bandizaalala ennya nga twolekedde olutalo Mwami Museveni lwalangiridde. Waliwo ebipya ebizuuse ku basibe ba NUP byogenda okulira. Bino nga birabika ate biyingiddemu n'abazungu. Wuliriza, waliwo abadictators abalala basoba mu 10 bannange, badictators abasoba mu 10 bogenda okuwulira. Bano nga bagamba mbu Mwami Museveni ye yabatendeka. Kakati nze AK Master video soko jimpere ekigalo kantandike bwe nti owulire amagye ga Uganda. Kana akalulu basebe ne banyabo sike ka bulijjo tumpulira bulungi. Kana akalulu sike ka bulijjo, kana akalulu bakaita protest vote. When you finish voting, please you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back, other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. Kakati ampuliriza omumyuka w'omwogezi w'amagye g'eggwanga Uganda Koloneli Henry Obo agamba nti mwabanyumye emboozi akalulu kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba oba bw'osula w'enteekateeka y'okwagala okukabuzaabuza kabanje ye protest vote. Ampuliriza okusinzira ku nnyinyonyola gye tuzza tufuna okuva mu bakulembeze
b'ekibiina ki NUP naddala president Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert enteekateeka egenda mu maaso ya protest vote. Ampuliriza. Protest vote mwe muli okusaba akalulu. Karonde. Kakuume. Atooka banje in case nga waliwo enteekateeka y'okukabuzaabuza. We bukeredde olwaleero ampuliriza omumyuka w'omwogezi w'amagye g'eggwanga Uganda Kano Henry Obo agambye bannayuganda bwe mumala okulonda muti bannayuganda bwe mumala okulonda mwabulire polling stations musooke mumodde mu maka gammwe mulindirire okulangirira ebinaava mu kulonda. Ampuliriza saagala kubeera ng'agamba nti afande Obo byayogera bituufu oba si bituufu oba okugamba nti protest vote ntuufu oba si ntuufu nedda wabula amateeka g'ebyokulonda gagamba ki n'ennambika y'ebyokulonda. Ekisookera ddala mpuliriza tujja kukaanya nti ddembe lya buli mulonzi si munda mu ggwanga Uganda mwokka wabula n'okwetooloola ensi yonna. Ddembe lya buli mulonzi okumala okusuula akalulu ke n'abeerawo arabe ekisooka engeri gye bakabalamu y'entuufu. Tebabaseemu bululu bufu ne babuwa omuntu omulala. Box ezaatereddwamu obululu zezo ezikyali entuufu because tuze tufuna okutegeezebwa emu ku nziba y'akalulu kwe kuwaanyisiganya box ezo ezirimu obululu. Nolwekyo mulonzi kimukakatako okubeerawo arabe akalulu kano ketulonze ku polling station yaffe kabaliddwa mu ngeri entuufu. Waliwo enteekateeka n'olukwesikwesi olw'okwagala okukabba n'okabuzaabuza. It's a constitutional right. Dembe lya Munnayuganda okufaananako abantu abalala bonna mu nsi yonna. Olwekyo afande Henry Obo bw'akola statement n'agamba nti bannayuganda bwe mumala okulonda muve ku polling stations mugende. Now omuntu yenna atandika okwebuuza kiki waliwo ebipangirwa waliwo omupango waliwo enteekateeka eŋŋenderere ey'okwagala okuculumputanya akalulu k'abantu abamu because in my understanding tekimenya tteeka lyonna omulonzi okumaliriza okukuba akalulu ke n'abeerawo eryo ddembe lye ne mu nnambika z'akakiiko k'ebyokulonda si mu ggwanga Uganda mwokka n'amawanga amalala by the way ddembe lya mulonzi okusuula akalulu n'abeerawo mpaka nga bakalangiridde and if possible mpaka nga akawerekedde okutuuka ku telecenter. Kaakati webukeredde olwaleero amagye gatugamba nti Munnayuganda tagenda kukkirizibwa bw'amala okusuula akalulu ke ateekeddwa okuva ku polling station agende mu maka oba agende mu bitundu ebirala mbwalindirire binaalangirirwa. I think kino kiyinza obutayingira bulungi mu mitwe gya bannayuganda because ekisooka tekimenya tteeka muntu kusigala ku polling station. Ekyokubiri omulonzi yenna ateekeddwa okusooka okukakasa nti akalulu ke nga bw'akalonze bwekatyo bwe kabaliddwa. I think it is not convincing because eri Omunnayuganda agenda okwebuuza babala ki bapanga ki kiki ekigenda mu maaso lwaki mutuguba ku polling station. Ampuliriza andi ojja kwesanga nga wafulumyewo guidelines endala nga zigamba nti ne tale center beetaagawo abantu batono ku tale centers. I think it is not convincing. It is not convincing and bw'otunuulira ekiragiro kya UPDF kirabika kigezaako okulinnya eggere mu nteekateeka ey'akanoonye kalonde kakuume kabanje because omuntu tajja kabanja nga mu kukabala teyabaddeyo ate process y'okukabba alyoka akabanje ekolebwa ku polling stations ne tele centers. I think waliwo ebitagatta bulungi. Kaakati nno Kano Henry Obo ono yamyuka omwogezi w'amagye ga ggwanga Uganda UPDF ampuliriza kaakati nno
oyo yavuddeyo mu bigambo bye n'agamba nti abantu bonna mulina okubeera nga bwe mumala okulonda mwolekera eridda ewammwe. Jjukira nakutegeeza omusajja Nobert Mao ono nga ye minisita wa ssemateeka ne siga eddamuzi yavaayo n'ategeeza mu bigambo bye nti kano ke kagenda okubeera akalulu akakyasinza okuba akakasirise bukya byafaayo bya nsi ggwanga Uganda bibaawo. Ebigambo bino yabyogera nga tugenda kugenda mu kalulu okutandika okunoonya akalulu. Kaakati n'ategeeza nti kagenda kubeera kakasirise. Jjukira nti ono yategeeza tewali muntu n'omu agenda kutambula n'abantu bamuwerekera. Jjukira nti ono yali ali ku Mwami Kyagulanyi. Era ono n'ategeeza nti bagenda kuweebwa amagye bonna abeesimbyewo nga tebakkirizibwa yadde babodegaadi baabwe okubawerekera. Kaakati nno ono balina enteekateeka ey'okulemesa buli muntu yenna atambula ne kandideeti we. Kati wuliriza ampuliriza ebigambo bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olabye olunaku olw'ejjo abasajja n'abakazi abeeyodde ne beeyiwa ku hoteero Mwami Kyagulanyi we yasuze. Era amagye ne poliisi ebitongole ebikuumaddembe byonna ampuliriza byakedde kweyiika ku hoteeri okulemesa abantu abakuŋŋaana okubuuza ku Mwami Kyagulanyi. Wabula abantu babasinzizza amaanyi nga bwe mwalabye eggulo ne balemesa enteekateeka zino ez'amagye gano. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso amagye gatandise okubeera nga gakankana okulya n'okukomba essowaani bano nga beeraliikiridde nti protest vote gye tutambuza eyinza obbafuukira leenya, eyinza obbafuukira kye baawalula, eyinza obbafuukira akayinja mu ngatto. Kaakati baatandise dde okulabula nti amale okulonda alina okubeera nga abinnyika mu nsuwa adde ewe gy'aba avudde. Wabula nga kino ate kimenya mateeka kubanga omuntu waddembe okusigala waalondedde n'atunulira akalulu ke n'akalondoola mpaka ne bamala okukabala n'amanya nti nakalulu ako tebakakutteemu. Kati wuliriza okulya n'okukomba essowaani kweyongedde munda mu bibiina ebirwanyizi by'eddembe ebiri ebweru w'eggwanga Uganda. Bano nga batadde akazito ddala ku Mwami Museveni ne gavumenti bano nga bagamba abasibe bonna abaateebwa nga tebakwatiddwa nga bazizza emisango oba ebikolobero byonna ebiri awo ebitiisa ennyo balina okubeera nga bateebwa. Wuliriza ggwe ebitongole ebirwanizi by'eddembe byagobwa mu ggwanga Uganda. Twasigazawo Uganda Human Rights Commission yokka ekulirwa omukyala Mariam Wangadya. Kaakati nno eno eriwo nga kiguumaaza ng'entesula ku kyoto bw'owulira essannyolooza eseesaamu. Kaakati nno abasajja okusinziira Bunaayira bagambye abantu abaakwatibwa tetwagala tuwulire ebyaliwo mu kalulu kali aka 2026 abasajja mulina obbayimbula. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso okuwamba n'okutulugunya bannansi nga kugenda mu maaso nkutegeeza nti waliwo abaabuze ku bantu abawambiddwa abasoba mu 225 nga Mwami Kyagulanyi bategeeza enkya y'eggulu. Kaakati abamu bamiisinga. Wabula wuliriza nnyo wano, wuliriza nnyo wano. Soka video jimpere ekigalo nkomero. Ekigambo safe house oba amatulugunyizo kyasooka okuwulirwa mu Uganda wano mu Lwatu awo mu myaka gya 2000 nga kyategeerekeka nti ebitongole by'ebyokwerinda bye byaziddukanyanga naddala ekibegera munda mu ggwanga ki ISO n'ekyamagye ki CMI. Bano bateekateeka n'ebifo nga biri mu bitundu eby'enjawulo ng'ebyasinga okumanyika ennyo kwaliko Kyengera, Kireka, Entebbe n'ebindi ebiri mu kibuga Kampala wakati ng'eno abamenyi b'amateeka ab'amaanyi ng'ababbi ba kkondo, abayeekera, abatujju n'abalala gye baatwalibwanga okukazibwa ku misango egiba gibakwasiddwa. Kyokka gye byaggweera nga n'okuwakanya abakulu abafuga kuno kigattiddwa ku misango egiyinza okuggaliza omuntu mu bifo bino ne bamukkira okumukolako ebikolobero ebyogerwa n'ebitasoboka. Bangi ku baafulumangayo banyumyanga nti baakubwanga emigga emiganda gyennyini, okubakubya amasannyalaze, okubasokoolamu enjala n'ebirala nga tebatwaliddwa mu kkooti kwewozaako oba okuweebwa obujjanjabi olw'ebiwundu bye baabatuusangako. Okufuna ekifaananyi ekituufu ku matulugunyizo gano gwali mwaka gwa 2019 Paalamenti bwe yayingira mu nsonga zino oluvannyuma lw'ababaka bangi okuddukirayo nga beemulugunya eri sipiika ku bantu baabwe abaabuzibwangawo ne babulako amayitire. That is on public notice that Rwenzori sub-region has been one of the areas that has been affected by torture and other human rights abuses. Eyali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Paalamenti Jennifer Nantume Egunyu yasalawo ensonga eno bagisimbeko amannyo nga yatuuka n'okuleeta abantu abagambibwa nti baali bayiseeko mu bifo bino baginnyonnyola 4 n'akataano ku ntiisa gye baayitamu.
bye banyumyanga ow'emmeeme Ennyangu ng'ofuluma n'akakiiko wakati mu kwewuunya obanga abaakolanga ebikolobero bino Omukama Katonda mu kubassa ku nsi yabawa emitima. Kati kwekwata nze ne basiba omukono ogumu waggulu ku luggi luliko emitayimbwa minene ne bansiba guno omukono bwe bati ne guno ne gana amagulu ne bagasibako enjege n'eno sayidi ne bagireega kati olujegero olumu nga balugatta n'ono naye bamusibye bwe bati waggulu kati wansi tolinnya wansi eno waggulu bakusibye tulina bwe weekyusa wonna n'obeera okwo ne mwana wakati ne bateekamu olujegere mu n'abo abaabulwangako abaabwe nabo yabaleeta okubaako bye bannyonnyola. Siddangamu kuwuliriza kyabwe wadde okugamba nti ali mu kifo kino wadde naye naddamu ne ngende w'oyo omwami Kiberenge ne mugamba oli mwami musiraamu oyina abaana naye wandinnyambi n'ontwala ew'oyo gw'ogamba mbu ye mukulu eyakutuma Shafiki ne njogera naye mu buntu ambuulire Shafiki musango kigwe tetumuwuliza abantu babe tebanda kyebawuliriza buli kimu abaana okusoma okulya nga tetulina renti. Kyokka bano ne bwe beeteteggula batya eyali minisita w'ebyobutebenkevu mu kiseera ekyo Mugenzi Jeno Elitu Mwine yasigala awulereza okubeerawo kw'ebifo bino ng'agamba nti byali biyamba nnyo mu kutaakiriza abo ng'obulamu bwabwe buli mu katyabaga wabula bangi baamwambalira olw'okubalaatira mu nsonga y'obulamu bwa bannansi bwe baalabanga abazannyisanga zzaala. N'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano kagezaako okutalaaga ebifo bino okuzuula ekituufu ekiriyo era ne kakakasa nti ddala ebifo bino gye biri wabula nti nabo bennyini okubituukamu okubuuliriza kwali kutema ku lw'ennamuganga. Afande, you're now speaking to the chairperson. Hello? Hello? What is done here? Nothing, we are just protecting this place. This place. So the existence of safe houses is not contestable anymore. Abatuula ku kakiiko kano baakulubuuta omukuku gwa alipoota nga bakakasa nti abantu bangi bakwatibwa mu ngeri y'okubavumbagatira ng'abakwasi tebeeyanjudde olutuusibweyo gye batwaliddwa ne batulugunyizibwa mu ngeri eziweebuula nga bino byonna byakakasibwa nti ababikola ne gavumenti ebamanyi bulungi. Kyokka olw'embeera abangi gye balowooza nti ya byabufuzi abavunaanyizibwa ku bikolobero bino basigala beeriira butaala ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu muguwa. Omwaka ogwo gwennyini munnamawulire omusumba era munnabyabufuzi Joseph Kabuleta naye yali awambiddwako abasajja abajjira mu ngoye eza bulijjo n'abuzibwawo okumala ennaku. Ng'avuddeyo yanyumya ebyamutuusibwako byalinze abazzukulu okuzaalibwa abanyumize. Kati ne banzigyamu empale ne nsigala mu underwear kati ne bannyimiriza ebweru awo ne bannyimiriza awo mu mpewo ne basooka kunkubamu awo empi ennyindo n'etandika n'okuvaamu omusaayi naye nga bakuba ebifaananyi bakwata ebifaananyi ndooza baali balinayo gwe babisindikira ndooza gwe nalinnyiziza ennyo. Gy'oli abalamu mu biseera by'akalulu ka 2021 omuyaga gw'ekiwamba abantu nate gwaddamu era nkomu abaabulawo ng'abasinga ku bo balina akakwate ku kibiina ki National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Mu bano mulimu n'abaayoolebwanga emisana tukunga ensi eraba era ekyaleetawo obunkenke mu bannansi ng'abo abato n'abaakomawo baalaganga binoobule na nkovu abaabakwata bye baabatuusaako. Kati embeera yatuuse n'okuva Wambwa waayotera n'eddagonja waakalira nga ne bannansi b'amawanga amalala batandise okubuzibwawo nga bazze kuno okubaako bye bakola. Ebyatuuka ku bannakenya Bob Njagi ne Nicholas Oyo byaleese buli omu anyeenyeza Uganda ngobero kubanga bano baatuuse kuyimbulwa nga tewali musango gavumenti ya kuno gwegamba nti guuguno baagubavunaanye. Kino kyawomoggodde ettuli eddala mu likoda ya Uganda ku ddembe ly'obuntu nga n'ebibuuzo bingi byeyongedde ku bantu abaabuzibwawo edda gavumenti bezze yeegaana obanga ddala tebalina kubanga ne bannakenya bano bennyini abakulu baasooka kukomba kwebaza eriibwa nga bwe batamanyi mayitire gaabwe. Abalengerera ensonga zino ewala mpola mpola ejja eviira ddala ku mulamwa ogw'okugoberera ssemateeka gwe yakeera ne yeebagira ku ddembe ly'obuntu gattako amateeka g'ensi yonna abatukulembera ge baayambalira essuuti ne bawooma okugenda gye gaakolebwa okussaako emikono bagagobererenga.
tekiyinza okutaasa eggwanga we bituuse be bakulembeze okuddako ebigere emabega beefumiitirize ku buvunaanyizibwa bwabwe nga gavumenti okukola ennongoosereza mu mateeka agalira eddembe ly'obuntu ng'abo abagamenya babonerezebwa mu ngeri ematiza nti awatali ekyo embeera yandituuka ng'okugiwooyawooya kweteganya kwennyini nga lumonda akona. Kakati nno abo bonna boolabye abasinga omwo bawagizi ba National Unity Platform ekibiina ekikulirwa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza. Kakati nno mu bantu abo boolabye temuliimu muntu n'omu nti awagira FDC, temuliimu muntu n'omu nti wuno wa DP ali awo, temuliimu ba NRM, nga kino kiraga n'okwongera okulumiriza ndi safe houses zino ezaazimbibwa okubeera nga zitwalibwamu abazzi b'emisango, emisango eminene nnyo ng'okubbisa emmundu, okubbisa eryanyi, okutta abantu, okulya mu gavumenti olukwe oba okulya mu nsi olukwe. Kaakati atulugunyizo gano gaazimbibwa nga galina kubeera nga gakabasaganya abantu ng'abo abaagala okulya mu nsi olukwe oba abalidde mu nsi olukwe, abatta abantu, abalina amamundu mu bukyamu, abagakozesa obubi okutimula bannayuganda. Kaakati nno ebifo ebyo byazimbibwa nga birina kubeera mu bantu bwe batyo. Wabula yatukedde olunaku olwaleero nga bangi bawambiddwa okusinziira ku mawulire agasembeyo okufuluma galaga nti Bob Njagi ne Nicholas oyo bannakenya abadde bawambibwa okusinziira ku bigambo bya mwami Museveni. Ono yavuddeyo n'ategeeza ensi nti Bob Njagi ne Nicholas oyo babadde babawamba. Bino bigambo nga bya mwami Museveni kennyini yabiwanda era nga yabyogera. Era ono ng'agamba tulina fridge mwe tutwala abantu bano mwe twabateeka. Bano mbu be bamaster ba protest oba violence mu ggwanga erya Kenya. Tulina intelligence kaakati nno eya coordinatinga bano ne bakwatibwa. Wabula tugenza okwetegereza nga kigambwa nti intelligence mwami Museveni yayogerako efukutuka munda mu ggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania n'erya Uganda bonna bakwatira wamu. Era kyova olaba bano bannakenya bakwatibwa olwafuluma Kenya ne bakuba essimu ya Uganda nti abantu bwe bati ne bwe bati ne bwe bati bayingidde eggwanga Uganda, era ekibaleese kwegatta ku mwami Kyagulanyi ng'amasimu gano gava munda mu ggwanga erya Kenya ne bakubira munda mu ggwanga erya Uganda. Bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo abalwanizi b'eddembe abaava mu ggwanga Uganda nga boolekedde eggwanga erya Tanzania okulwanirira abasibe bano be muwulidde be balemesebwa okubeera nga bavayo beesibe ku mukyalo ono Samia Suluhu. Kakati nno abalwanizi b'eddembe abo abagenda Tanzania bakwatibwa nga bakayingira bwe batye Tanzania bakwatibwa era ne bazizibwa ne babuzibwawo okumala ebbanga oluvannyuma ne basuulibwa mu ggwanga Uganda nga bamaze okutulugunyizibwa. Kakati nno netiwaaka olw'eba ekola baba coordinatinga. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza ng'abantu bongedde okubuzibwawo okusinziira ku mwami Kyagulanyi agamba abantu 205 bukya kampeyini zitandika be bakakwatibwa. Wabula waliwo bangi abamiisinga abatalabwako nga twolekedde akalulu kano era n'obweraliikirivu andikomawo ng'obwaliwo mu 2018-2019 abantu abawambibwa nga naguno gwaka tebaddangamu kubwako kya mu lubaale. Kakati byonna nga bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi mu kunoonya akalulu kaakati kigambibwa okusinziira ku bakubi ba ttooki abalengera ebunaayira abateekako gaali maaso ne balengera ebiri ebusukka kkubo bano bagamba nti mwami Kyagulanyi ali mu ngero ya nswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo. Kakati bano bagamba nti mwami Kyagulanyi ayongedde omuzinzi ogw'enjawulo ennyo era ono okumwekuulamu kujja kubeera mulago kubanga ono ayongedde okulaga essajja n'okufuuka kye baawalula oba akayinja mu ngatto. Bye baamulowoolezanga byonna byavaawo dda oluvannyuma lw'okubeera ng'ono akkiridde mu Maserengeta mwami Museveni gy'abadde asinga okubeera nga yeewaanisa n'okwesudiya nti yasingayo obuwagizi byonna n'abakuba abantu n'abaleka nga basaba amazzi. Kati wuliriza ebigambo bino ampuliriza tukomewo tweyongere. Kyagulanyi ono ayongedde okukozesa strategy ey'okuwenja akalulu mu magezi buli watuuka mu kitundu. Kyagulanyi nti nga akyusa eŋŋombo. Kyagulanyi buli watuuka mu kitundu ng'akyusa topic akikoze mu ngeri eri strategic. Kyagulanyi mu magezi ebitundu byabadde atuukamu nga akyusa amanyabana abawono ki nga eŋŋombo ya kampeyini ekyuka. Kakati bw'abadde mu bitundu eyo eby'Olukunjiri n'ebitundu ampuliriza ebirala ebirinaanyeewo Ntungamo Kanungu, Kyagulanyi abadde ayimba kimu Besigye mu magezi kubanga akimanyi nti Dr. Besigye eno ampuliriza gy'asibuka. Oba weetaaga akalulu ak'Elukunjiri oyina kuyimba Besigye mu magezi. Kyagulanyi obedde alabwako ng'agenda ayimba Besigye, Firi Besigye, Firi Besigye, Firi Besigye.
kati erukunjiri bweyogera free Besigye ne bwotabagamba nti ngenda kukola enguudo bamanya alabika waffe kati ekibadde mu district zabaddemu ezo ennaku nga 2 eziyise abadde ayimba free Besigye mu kuddukadduka kwatera okudduka nga Kyagulanyi ali ku kimu Mutebesigye nga ye akimanyi nti message ye etuuka butereevu ku bantu b'erukunjiri kati kampeyini ze ennaku 3 eziyise abadde ku free Besigye ngenda kumuta aberukunjiri Besigye ngenda kumuta mumpe entebe Besigye free Besigye mu ngeri y'amagezi akyuka tafira ku bbala limu Kyagulanyi ono bwe yabadde mu bitundu ebyepadere yafunye n'enjogera kati awo yabadde ku lukunjiri ng'akyusa kati bwe yabadde epadel yafunye nnyo enjogera eri gye bayita pere padel era eno yafuuse ng'ombe mu kampeyini ze n'agezaako okwogera nga bo kati eyo babadde ku twelve padel bwe badduka twelve padel ku kampeyini twelve padel ng'ayagala kalulu keeyo bwe yabadde nampuliriza waba Besigye free Besigye nga kyeyatambuza bwe yabadde mu bitundu bya Ankole awo yabadde ku kigambo kimu unite twegatte bannanga abanyankole temuli babi temuli ki twegatte bwe yabadde mu Ankole wonna Kyagulanyi yabadde ku unite twegatte tuli muntu omu fena tuli bannayuganda kati awo n'abatwalira ne babi mukyala we kubanga munyankole babagamba ngenda bagwa mu Uganda nasooka kugoba mukyala wange wuuno munyankole twegatte n'atwala ne babi mu kusaba banyankole akalulu kakati bwe yabadde erango Kyagulanyi era mu magezi n'asinkana akena n'agenda ku ntaana y'Obote abalango nabagamba nti ndi wamu nammwe mu magezi n'agenda ku ntaana y'Obote anoonya kalulu Kyagulanyi bwe yabadde mu bitundu ebya Busoga yakozesezza nnyo ekigambo Senga Kadaga naga senga mwagala omugambe senga mwagala simuyinaako buzibu Senga Kadaga mwagala ng'ayagala nti okuzza emitima gy'Abasoga aga nti Senga Kadaga ab'Ebusoga bagamba nti Senga Kadaga mwagala Senga Kadaga mumundabire kakati yoyo Kyagulanyi bati sentamu nembagambe nti abadde strategic enough amanya wagenze nebyalina okuleka nti akulembeza eno mu kitundu ekyalukunjiri ne district ezirinaanyeewo abadde ku kimu free Besigye ng'anoonya kalulu keeyo mu magezi kakati bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula we n'ataddeko Pale FM ekuli kakati nno nga bwe nkutegeezeza mukwano gwange mpuliriza nti waliwo okutya obunkenke munda mu gavumenti y'eggwanga ery'e Kenya wabula ng'obunkenke buno ate buleeteddwa mwami Museveni kennyini mu bigambo bye ng'ategeeza ensi ono avuddeyo gye buvuddeko n'ategeeza ensi nti ebimu ku bitundu ebiri mu ggwanga erya Kenya ebyo ebitundu tebibangako by'e Kenya ebitundu ebyo bya ggwanga Uganda awuliriza ggwe ono alumiriza ng'agamba nti era ebitundu ebyo ebimu bibye ku bubwe nga ye saagala weerabire ono yavaayo n'agamba nti My Gold ali mu Uganda yenna is My Gold era mu bigambo bwe yavaayo n'agamba My Fuel nti amafuta gonna agali mu Uganda My Fuel mafuta gange kaakati ono bwe yavuddeyo n'ategeeza I am protecting gains my gains kati ngono ategeeza byonna bye bafunye mu regimu y'emyaka 4 alwana kulaba nga mu kisanja kino bongero binywereza mu nkwawa zaabwe n'okubikuuma nga tewali abitaataaganya jogera nti mu ggwanga Uganda abantu bangi bawambibwa bangi basendebwa bangi balemeseddwa okukola bizinesi zaabwe olw'emisolo emitirivu ennyo abaana bangi tebasoma abantu balwala tebajjanjabwa olw'okubanga amalwaliro gonna gakutte mu binabina kaakati n'omusajja ono gw'olaba amanyiddwa nga Owino omusajja ono yavuddeyo n'ategeeza mwami Museveni bw'abanga awulira nti ayagala nnyo eggwanga ery'e Kenya era nga n'ebitundu ebimu agamba nti bya Kenya era ngo yavuddeyo n'agamba nti agenda kukola olutalo mu ggwanga ery'e Kenya mu musajja ono Owino y'omu ku bamembers of parliament ab'e Kenya yamwanukudde mu mbeera ya busuulu. Kakati ensonga za Indian Ocean zikutte wansi ne waggulu olw'ebigambo ebyafulumizibwa Muzeeyi Museveni eri eggwanga lya Kenya in general kubanga ya stating n'agamba nti Indian Ocean belongs to me, you know. That was a provoking statement, but anyway, on ali ku screen gwaita Babu Owino
MP omukuba politicians abato mu ggwanga lya Kenya era abayagalwa ennyo abavubuka abato, you know, youths in Kenya believe and love this young man Babu Owino. Myaka 36 achikira constituency wajita Embakasi constituency mu parliament ye Kenya. So yomukuba MPs abakabayo ne baweereza Muzeeyi Museveni ebigambo era yagambye nti if Museveni wants to stop Uganda from being a landlocked country, he should hand over Uganda to become one of Kenya's counties so that Ugandans can have full access to the Indian Ocean. Babu Owino yatukubyemu yatujozeemu kawo nga bana Uganda, but anyway ne president waffe ebigambo yaweereza abanakedi in fact yabadde appropriate, sijja kulimba toys of federal government. Indian Ocean belongs to me. Kakati Babu Owino yamutegeeza nti oba oyagala Uganda ebere ne full access to the Indian Ocean, to the coastline, kwata Uganda ogifule county oba kagifule district ya Kenya. Nti kakati awo bana Uganda n'ensi yo Uganda ejja kubeera ne full access to the Indian Ocean. Gaba kati president wa Uganda aba afuuse MP mu parliament ye Kenya. Kicho yogera kusooka za Indian Ocean kubanga ndaba ku social media ensonga zino no by the way zitambulira ddala wadde government ya Kenya nawa kubaye nefulumya kicho yogera ku nsonga zino naye zensonga zitambulira ddala. This is a real talk. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire abasajja boolaba ku screen wano ampuliriza bano bonna bamukwata mundu wabula njagala okuba kafaananyi odde mu myaka ejja 1986 bwe baalinga abasajja bano wenjogerera nakati abali mu buyinza bakozesa eryanyi ly'emmundu okutulimbula bannayuganda okuwamba obuyinza mu ggwanga Uganda. Era okusinziira ku basomi b'ebyafaayo bepona abantu abaaliwo mu myaka egyo ng'emmundu etokota obuteesagga kigambwa mbu abantu abattibwa bali wakati w'emitwalo 5 n'akakadde ak'eggwanga Uganda abaafa okuteeka regimu eno eri mu ntebe eya Mwami Museveni. Kakati njagala owulire okulya n'okomba essowaani nga bannansi ab'eggwanga erya Tanzania baagezezzaako okulwana okulaba nga bajjako olukokobe olw'omukyala gwe bagamba nti Samia Suluhu nti ono dikiteeta awedde emirimu. Bannansi b'e Tanzania bagamba tebalabangako muntu mubi era bano bateeseteese okwekalakaasa Sinzigu ampuliriza okugenda n'okumenya emiti omwezi guno gwe tulimu ampuliriza bateeseteese okwekalakaasa era ng'okwekalakaasa kuno erinnya ettuufu ampuliriza nja kubeera nga ndikuwa kubanga ebigambo ogenda kubifuna butereevu nnyo. Bangi babadde balowooza nti bannatanzania ebyokwekalakasa babivaako dda omukyala baamuvaako. Kaakati nno bano baatandise dda okuyisa obulango ku mitimbagano gyonna egy'eggwanga ery'e Kenya. Ennaku z'omwezi zamaze dda okubeera nga zitimbibwayo era okusinziira ku bigenda maaso biraga nti bannansi bangi mu ggwanga erya Tanzania naddala bano abatiitiizi baatandise dda okugula emmere ng'omuceere, obuwunga, amanda, gaasi n'ebirala bigwa mu kkowe eryo okulaba nga bagenda kweggalira mayumba kubanga okusinziira ku bigenda maaso bagamba nti kuno okwekalakaasa okugenda okubeerawo kuteekwa okuteeka omukyalo ono ku ttaka. Kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga Uganda olina omufuzi ali myaka 40 ono nga takuggyako kigere ayongera kubiyitiriza. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bannansi b'eggwanga erya Cameroon baagezaako okwekalakaasa omusajja Paul Mbiya n'abalemerako era bangi abaatirimbulwa nga balaba mu ggwanga erya Tanzania nti abantu abasoba mu 2000 n'okusoba be baatirimbuddwa amagye nga gabakuba amasasi okubeera nga babatta. Abamu baafudde muliro, abalala baafudde bubenje, abalala baafudde bijambiya. Kaakati nno byonna nga biri mu ggwanga erya Tanzania. Eggwanga ampuliriza eddala abantu gye baagezaako okulaba nga beekalakaasa okuggyako omukulembeze n'agaanirako wano mu Africa amawanga mayitirivu nnyo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo obunkenke okulya n'okkomba essowaani ebyolekedde eggwanga Uganda mu kalulu ka 2026 January era ensi Uganda yonna eri ku bunkenke bepona abo abagobera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bano nga bagamba nti ekyali e Kenya bwe kyava ne kiyingira eggwanga erya Tanzania kaakati no kyandifundikira nga kizze mu ggwanga erya Uganda gwe mulabanga ow'amaanyi ate omuyaga ne gumuteeka ku ttaka. Kati ebigambo bino mpuliriza nja kusaba n'obwebufu sokosabuskwabinga eggompya okonekkadde emboozi nga zino emmwe ng'ogyeko nakyemaliro ne yeekwese mu mugongo gwa taata. Africa eyolekedde okubanga egenda kuzimba bannakyemalira abagenda okumenya rikodi ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu.
nenga kino kivudde kuba nti bannansi bagezezzaako okwerwanako ne balemererwa. Bw'ogenda mu ggwanga lya Cameroon bannansi bagezaako okwerwanako okweggyako obufuzi bwa Paul Biya myaka 92 ne balemererwa. Bw'ogenda mu ggwanga lya Tanzania babadde Samia Suluhu Hassan tebamwagala ne bagezaako okwerwanako kumpi abantu 12,000 bakafiiriddemu naye nabo ne balemererwa omukazi era n'addako ku bukulembeze. Bw'ogenda mu ggwanga lya Equatorial Guinea waliwo omusajja bamuyita Tedros Obiang Nguema afuze eggwanga eryo okuva mu 82 n'okutuusa olwaliro yakyali president wa Equatorial Guinea. Jangu mu ggwanga lya Uganda omusajja atufuze kuva mu 85 n'okutuuka olwaliro yakyali president era akyayagala okweyongerayo kubanga akyakulembera eggwanga lya Uganda. Genda mu ggwanga lya Rwanda, genda mu ggwanga lya Eritrea, genda mu ggwanga lya Djibouti, genda mu ggwanga lya Congo Brazzaville n'amawanga amalala. Nti kino kiwadde bano bannakyemalira abagala okujja abato confidence. Kino kibawadde confidence nti nabo basobola okwenywereza mu buyinza ne bakola buli kimu kyonna kye bawulira kye baagala kubanga nti bannansi bagezaako bambi kyonna kye basobola mu busobozi bwabwe ne bannansi tebaba na mundu. Bannansi kye basobola okuteekawo yembeera okulaga obutali bumativu ku bigenda mu maaso mu mawanga gaabwe ne balemererwa kubanga abantu bakozesa emmundu eryanyi ly'emmundu ne batirimbula abantu ne bakola kyonna effujjo lyonna ne balikola. Kwegamba bannansi ne basigala nga tebalina kye basigazza nti bannansi babeera baavu nnyo tebalina ke balina bwe bagezezzaako okwegugunga ne mujjayo emmundu ne mubatta kugamba yeyo Africa bweto bwefaanana. Omusajja ono Mamadou Doumbouya yamaze ebbanga nga mwogerako nti yateeseteese okulonda mu ggwanga lya Guinea Conakry ng'amaze okukola constitution gye yeekoledde. Bannansi tewaliwo mu nnansi yenna amanyi biri mu constitution eyo ng'era Museveni bwe yakola mu 95 nti yakola constitution nga waalabe wamunyigiriza jatuuka ekiseera akuutizeewo. Kati Mamadou Doumbouya yakwatidde ddala ekitabo kya Museveni kye yakozesa mu 95 n'akola constitution mu Guinea Conakry olw'okuba nti abadde alina byasuubiza bannansi abadde alina okuteekateeka okulonda. Naye ekimu ku kyewuunyisizza omuntu okusobola okugenda mu elections za Guinea Conakry olina okusooka n'oteekayo millions 3.5. Can you imagine? Nga tebalina electoral commission nga addidde kooti ensukkulumu yegenda okuteekateeka okulonda n'okulangirira naye nga olina okusooka oteekayo millions 3.5. Bano omusajja agenda kufuuka nakyemalira atabangawo ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu millions 3.5 nga zolina okusooka okuteekayo then olwokobeere wali nti ogenda kuvuganya ku kifo ekyo kyabwa president. Naddira bacandidates abasinga okubeera ab'amaanyi abamu n'abaggisaamu constitution gye yakola abamu n'abakwata n'abaggalira n'abasiba abamu n'abajjamu bujja lwa ssente nga zibalemeredde. Naddira ebibiina ebyali badde bimuvuganya eby'amaanyi byonna ebimu n'abinyoola emikono nga tebisobola muvuganya ebirala n'abiwera buwezi n'agamba amwe temusobola kuvuganya wano mu ggwanga lya Guinea Conakry. Mamadou Doumbouya ate no munnange ekinneewuunyisa omusajja ono abadde nnyo mu ggwanga lya Bufalansa naye talina kyayigidde mu ggwanga lya Bufalansa. Omugaya ayolekedde okubanga agenda kufuuka nakyemalira agenda okumenya records zonna ku ssemazinga wa Africa. Okitegeera kote ensukkulumu yonna yagironda ng'era Museveni wano byakolera ddala nti Museveni yalonda ab'amagye, Museveni yalonda owa electoral commission, Museveni yalonda omuduumizi wa poliisi, Museveni institutions zonna yazimaamira nti yasalawo yalonda mu buli kifo kyonna ekyenkizo yalonda omuntu n'amuteekawo era bw'omuntu yenna gw'alonze bamusindika mu parliament just kumukakasa bukakasa naye Museveni yaba amaze okumulonda nga kiwedde kubanga akimanya nti omuduumizi w'amagye bw'andyamu olukwe owa poliisi n'electoral commission tebajja kundyamu olukwe. Kati bw'abanga omuduumizi w'amagye ayinza okumulyamu olukwe n'ateekayo eno kitabani ky'emabega yalina okubeera mu position y'obuduumizi bw'amagye kati n'akimanya nti oyo mutabani wange gwentaddeawo then owa poliisi ojja kwesanga ng'amulinako oluganda owa electoral commission ojja kwesanga nga era bantu be balonda najjuzaawo. Kati ne Mamadou Doumbouya kye yakoze yasooka n'alonda ko abali kakiiko ka kooti ensukkulumu n'abateekayo n'akimanya nti kati bano mbeesiga n'alyoka akola constitution n'ateekateeka okulonda. Naye abantu balina okubeera nga bagenda kwesiba bbiri mu election za Guinea Conakry. Okulonda kwa nnaku z'omwezi nga 28 December ndoza abasinga abakuza Christmas mujja kwa mwakava mu Christmas wayitewo just nnaku bunaku 2 abantu bageni kona griba kirobo box nenga bano bannakyemalya bana bali mu kwezimba mu gwanga mu kusemazenga wa Africa confidence bagijje ku bano bamuzeyi bobiyanga nguwema okuva mu kinana mu ebiri yakulembere gwanga lya Equatorial Guinea
Paul Biya wali mu ggwanga lya Cameroon, Museveni mu ggwanga lya Uganda, Paul Kagame. Abasajja bada ababaze ku bukulembeze emyaka n'emyaka kati ne bannali bannakyemali abali mu kujja bali mu kubanga bapoppa bano ababaddewo abatavaako ate nga bannansi bambi era obasaasira nti beerwanako ebbanga lyonna naye batuuka okubanga bo eryanyi lyabwe lirina we likoma nti likoma mu kuwanika bipande kwokya bipiira mu nguudo bali ne bajja ne excessive force ne batta abantu ne basiba abantu ne bakuba abantu kwegamba mu Africa bikyali bizibu nnyo peace. Kakati nno kwanga Uganda tukomyewo bino byonna bigenda mu maaso saagala weerabire nga bwe nakutegeezezza nti safe houses mpitirivu oba olyawo zino zivudde mu kuwamba bannayuganda bokka zitandika okubeera nga ziriiramu n'abagwira ogeza Nicholas oyo ne Bobu Njagi abannaggwanga ery'e Kenya abaalabiseeko ku TVM mu ggwanga ery'e Kenya nga balombojja bye bayiseemu mu firiigi Mwami Museveni gye yategeezezza wabula bano baategeezezza nti omuntu akulya okuwamba kuno ye General Muhoozi Kainerugaba kennyini ewatali kuwannaanya yadde okubuuza omuntu omulala yenna. Abasajja bano bagamba era gwe balumiriza bano bagamba nti mu safe house eyo oba firiigi eyo baasanzeyo bannayuganda abakwata mu 10 n'okusoba naye ng'abantu abo abamu abali eyo baalemala dda, abalala nga bali myaka 7, abalala bali myaka 10, abalala bali myaka 5, abali myaka 4 abaasoberwa edda abatakyalina na bwongo nga ne bo batadde tebamanya nti wabasiba balowooza nti obwo bwe bulamu omuntu bwalina okubeera nga awangaaliramu. Era okusinza ku bigenda mu maaso abasajja baategeezeza nti ne muganda wa General Kayindo Tafiire y'omu ku bantu abali eyo mu 10 n'okusoba abaawambibwa abaateekebwa eyo wansi mu firiigi Mwami Museveni gyategeezezza oba gyategeezezza ensi oba gyayogeddeko. Bino byonna nga bigenda mu maaso bakomuledizi bangi abaleeteddwa mu kkooti olunaku olwajjo mwabirabye bano nga bammiddwa beyiro wabula okusinziira ku mawulire galaga mbwe ekyabammisizza beyiro bano mbu tebaaleese bantu uliriza tebaaleese bantu bali mu ddaala eryo lyakubeera nga babayimirira okulaba nga babata. Kaakati nno okusinziira ku balooyazi ab'abantu bano aba NUP abaawambibwa abaakwatibwa abaasibwa abaggalirwa ono agamba nti ebintu bingi nnyo kkooti byesobola okuteekawo nga obukwakkulizo ne buteeka ku bantu nga katugeze omwogezi w'ekibiina ono Alex Waso Mufumbiro muyite deputy spokesperson owa National Unity Platform. Omusajja Muyiza agamba nti okumma beyiro bano kitegeeza kulinnyirira ddembe lyabwe nga beekwasa obusongasonga omutali ng'okugamba nti abantu abazze okubayimirira tebajja mu ngatto ezo ez'emisango omusajja ono gye yakola. Kyokka nga abazze okubayimirira mulimu abasajja nga Engineer Balimwezo ono yeesimbyewo ku bwa mmeeya obw'ekibuga Kampala, mulimu abasajja nga Honorable Joel Ssenyonyi ono Member of Parliament ate nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament bepo n'abantu abalala okuyita tawa Alex Waso Mufumbiro okuli mukyala we okuli muganda we bano bonna nga bobo batunulidde wamma toyinza kubayisaamu gangege yadde n'akamu n'akatono. Kyokka okusinziira ku poliisi egamba nti abantu bano mbu omuntu naayinza okuvaayo oba oliawo n'abula oba oliawo n'addamu n'afuuka omwogezi w'ekibiina mbu ate okunoonyereza n'afundikira nga akutaagudde obanga obujulizi abutabudde. Kati ebigambo byawo nareeba ono oba looya oba kanso Muyizi ampuliriza njagala tubigende mu butereevu owulirize ebyabaddewo. Ateeka ensalawo egambye nti nno bonna abazze okweyimirira ku Mufumbiro bali substantial. Ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakalu ka kkooti nti buli bw'anaaba bamuyise mu kkooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule. Ate bw'aba teyeeyanjudde abamemba ba Paalamenti abajja, taata we yajja, mukyala we yajja, abo basobola okusibirwa. Kati discretion ya kkooti kwe kuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe, MP asobola okukkiriza bamusibe ayine ku bwa Lord Mayor, omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe. Kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakomawo. Obuvunaanyizibwa kkooti bwerina byeyogedde bwe kuteekawo obukwakkulizo. Eyinza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde naye kati mu bbanga lino toyogera eribbeetu eririna bwe buyinza bwerina. Kyekyo lwaki tugamba kkooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo zigenda mu byobufuzi nga kkooti eno gyeraze kyabulabe bw'okulingiza okulaba wayiswa nga omukulembeze w'NUP nti kyekyo lwaki omumbi amateeka tegamanyi kkala. Decision ebadde kkiriya nti olw'okuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP nti ekitegeeza oli wa bulabe osobola okuleetera abantu okubeera nga
bakola ensobi olw'okumenya amateeka. Kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala. Amateeka tegamanye NUP, tegamanye kibiina kirala, gamanye muntu ali mu maaso gaako. Honorable Waiswa Mufumbiro alina kutwitingibwa nga ye byasobola kukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola. So tulowooza ensala newankwadde nga bannamateeka tugisaamu okukitiibwa kkooti ye tugiwadde ekitiibwa ye tukkiriziganya nayo nkyamu era kkooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakulizo bwonna mu mateeka mu butuukiriza naye omuntu tumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza ekisooka kikyamu era kitugamba ne DPP omupya enkola y'okutwalanga abantu mu kkooti nga temwetegese ne mugamba nti ate mweyambise kkooti ebawa obudde okunoonyereza. Toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kkooti. Okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu by'onoonyerezaako bisaanidde ye okwewozaako n'olyoka omuleeta mu kkooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa siteeti oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kkooti nga teneetegeka ate ogaana omuntu omutta olw'obunafu bwa siteeti. Kikolwa kya butiitiizi eri ekitongole ekiramuzi n'abalamuzi, kikolwa kyakumalawo ddembe ly'abantu lwawe bakoma. Kaakati nno ebyo ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda oba oli awo ku bantu abanyigirizibwa wadde nga balina olukusa okubeera nga bawoza nga bava ebweru okusinziira ku misango gye bagamba nti babajwetekako wadde nga ye baba wabi bagamba nti abantu bano emisango baagiza. Kyokka okusinziira ne ku kkooti egamba nti obujulizi obwakala bwawo tebumala naye ate okusinziira ku bigenda maaso mbw ate abeeyimirira abantu bano nabo tebamala. Kaakati nno babazizayo eruzira ebyo byonna nga bigenda maaso. Njagala butereevu neegatteko oneeyungeko nkutwale butereevu nnyo. Abasajja bannakenya bamaze okwesala akajegero. Bano balayidde okufa n'obutanyagwa okufiira ku minzaani nga kabiriizi. Bano nga bagamba nti mwami Museveni bwe kiba nga bannayuganda bamulemwa mu myaka 40 ageze abeetakulire kye bataamusiya kyonna ng'agezaako okusula kakibere kisosonkole kimu ku ttaka ly'eggwanga erya Kenya, ajja kumanya nti Kenya tebanywa matabangufu bennyini bageetaganjulira. Akati nno ne babeera nga tebanywa guteese. Okusinza ku mwami Museveni njagala mukuwa ebigambo bye ng'ategeeza nti n'omwalo gwennyini ogw'eggwanga ery'e Kenya ery'e Mombasa ogwo omwalo gwa Uganda tegubangako gwa Kenya. Era ono alumiriza n'agamba nti ne Indian Ocean eyo ogutundu ogusinga mbugugwe. Era ono ayongere n'ategeeza waakiri agenda kukwata emmundu, agenda kukwata ebyokulwanyisa mu maaso awo. Emmundu etokote buteesagga buteddiza okulaba ng'ebitundu bino mbwa bigatta ku ggwanga Uganda. Wabula bano bongedde okumusekerera n'okumukudaalira ne bamugamba nti mu butuufu omusajja mukulu ono azuukuse bukedde. Singa ali yakukola kintu kino yali akikola myaka giri ng'akyali muvubuka ng'akyasobola okubeera ng'alina embavu oba oliawo eteekateeka n'okulwana olutalo. Naye bano bagamba bw'ageza essaawa zino ng'amaze okufuuka luganyegenya luwedde ku mpagala n'ageza ne yeyiŋŋanga eggwanga erya Kenya. Kaakati nno olulimutta ajja kuba alunoonya eyamwalula ejja kuba esiridde. Mu bigambo byabwe njagala nsooke mbakuweeko bannakenya bano. Jjukira nti bano bo tebalinda gw'obeera okyakabala bano nga wookabala baayiseewo dda. Kati mu bigambo byabwe njagala nsooke mbakuwe wadde nga olulimi ate Lungereza lwe bafuwese mu nsonga zino. Naye wuliriza bulungi ampuliriza vidiyo gimpera ekigalo ompya nkusaba osubscribinge okonekadde. Nze Eke Master mbatumiddeko nnyo mwenna. The Ministry of Foreign Affairs has downplayed threats of war issued by Uganda's President Yoweri Museveni over access to the port of Mombasa and the Indian Ocean, insisting Museveni is well aware of international territorial laws. But experts warn that his remarks, including a claim that he, quote, owns the Indian Ocean through Kenyan transit, risk straining bilateral relations and the cohesion of the East African community. NTV's Laban Shaban reports. Uganda's President Yoweri Museveni is seeking another mandate come January 2026. Museveni is eyeing his 8th consecutive term since seizing power in 1986. Come and you stand around here, and I don't have the strength to go and stand there. It is against this backdrop that the former rebel leader has had tongue-wagging remarks touching on Kenya-Uganda relations and the right to access the Indian Ocean when he was unpacking his manifesto during the weekend. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one. This one stops, then another one comes, then
the railway, the pipeline, the what we discussed. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I'm entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. Again, the timing of his remarks. You know, at this time, there are heated campaigns in Uganda. He is seeking for a re-election, which he calls his last term. And could it be that he's speaking to the Ugandans' ears what they want to hear? The Kenyan government has responded to Museveni through the Ministry of Foreign Affairs. I will not comment much on what His Excellency President Museveni said with respect to our oceans, but I believe very much that he does have a fairly great understanding with respect to the nature of our territory and the nature of our rights with respect to our natural resources, and his right with respect to natural resources within Ugandan territory. For the President of Uganda, Yoweri Museveni, to come out at this particular time to specifically hint of a looming war between Uganda and Kenya, to reclaim, or to claim, let me say to claim, what he terms as rightfully belonging to the Ugandans, then it becomes quite absurd, and I would call it deeply dangerous. I don't think President Museveni will want to draw Uganda into yet another war soon. And of course, this time now, an international war away from the internal conflicts in Uganda. And I think Ugandans are also aware of this, and history has it that when Uganda waged war against Tanzania in 2 occasions, it suffered most during the War of Mutukula of around 1969-67, and then the Sabasaba War of 1977. Security analysts read Museveni's tone as more than frustration, a reflection of landlocked nations' vulnerabilities in a region where maritime control definitely means leverage. And therefore, the argument perhaps of the landlocked states laying claim that is going against the United Nations law of the sea is subject to rational thinking of many states which are landlocked and have a rallying call, and that is when perhaps it can define conflicts of future. So the future may not be today, may be after a number of years that are calculated in terms of how the landlocked countries are feeling they are oppressed in terms of the existing international law. Article 125 of United Nations Convention on the Law of the Sea gives landlocked Uganda the right to access the sea and transit through Kenya, while recognizing Kenya's sovereignty over its territory. The details of the transit are agreed through bilateral or regional arrangements between the countries. However, Kenya retains the right to protect its legitimate interest as a transit state. In December 2023, Uganda took Kenya to the East African Court of Justice over restrictions that blocked its state oil company from importing fuel through Mombasa. The dispute, stemming from Uganda's dependence on Kenya for 90% of its refined petroleum, was resolved by March 2024, with the first direct shipment arriving in July last year. This highlights Kenya's role as the region's main transit hub. The intention is not occupation, it's not taking territory. Perhaps the intention for Uganda currently is to have favorable terms of trade. Museveni's remarks come amid ongoing tensions over cross-border resources, including Migingo Island. During his official visit on 30th July 2025, he and President William Ruto signed a Fisheries and Aquaculture MOU, a move aimed at sustainable management and joint capacity building, and a step toward resolving long-lasting disputes around the island. Laban Shaban, NTV.